That will be given a shorter adjournment that we can understand the file further. To study the file, to analyze it, because he's a lawyer. I think our hands are tied to JA. We shall adjourn. We don't have choice. Don't have any excuses next time. It's adjourned to JA, which is an appropriate date. Yeah. Okay, 2 weeks granted. We shall communicate to you. My surprise. If there is any change, we shall. So this matter is adjourned to a period of 2 weeks from now, and further remanded. Will continue being remanded at Australia Government Prison. We saw order. Koti ya Feyamaje ya Division Court Martial olunaku olwaleero etudde wano Kakiri okuliriza emisango eya Ssentongo Adams we twasanga ina ebintu ebyamaje nga uniforms, pips oba ranks, engato, efaanana nga yambadde uniforms z'amaje n'ebintu bingi ebyamaje nga number plate. Kati olunaku olwaleero kooti etudde wano nga ekulemberwa chairman wa court bamuyita Kano Mugenyi. Kati lawyer wa Ssentongo asabye ba joining court basoke bagende basome bulungi betegereze bastadinge file ya Ssentongo. Asabye nga weeks 2 ate baja kubanga bakomawo nga weeks 2 nga ziweddeko. Okusooka last time bamukwata Ssentongo yakiriza yali remorseful nakiriza nagamba ebintu mbadde nabyo siri musirikale naye olwaleero ate bamusemedde emisango nadamu nayegaana nagamba nze emisango emusomye si ntuufu naye kati ife nga UPDF tukkiriza mu the rule of law oyita mu legal process okutuuka kusaawa esembayo kubanga UPDF ina witnesses abalala bamulako nga abyambadde abalala ba civilians abyali nga agezako okutulugunya mu nsonga z'amataka naye nga yambadde uniform z'amaje. Kati our lawyers bajagenda mu maaso nga balaba nga bamupininga kubanga ebintu abadde nabyo naye nyaga okusooka okutuusa okulabula oba okucautioninga abantu abali eyo naye nga balina ebyambalo by'amaje kibanga kimenya mateeka kubanga omusango gwaliko kati Ssentongo unlawful possession of military stores contrary to section 158 of UPDF Act chapter 330. Kati gumusango gwaliko singa tusanga oli civilian naye toli musirikale ate nga olina ebintu by'abasirikale kibanga kimenya mateeka obanga okkirizibwa okukusimba oba okutwala mu kooti z'amaje. Ate mu abakulembeze n'abantu babulijjo abamu bitundu etubagamba singa mulaba omuntu mu kitundu kyammwe ayeyite kyatali ayina ebyambalo by'amaje tuukira abakulembeze tuukira poliisi tuukira amaje mu bitundu byammwe kubanga ennaku ennyingi bano abantu bakolesa ebyambalo byaffe okugenda eri ate ne bakola ebintu ebikyamu. Ekirala Ssentongo alina abantu abalala abamulumiriza abyali nga atiisatiisa abyabako ettaka yabbako za motoka mbadde mbagamba abo abalina emisango erimu wa civil nga si yamaje bagende mu poliisi bagende mu courts eza civilians zigenda kubayamba naye wano Ssentongo tumulina ku musango ey'okubeera n'ebintu ebyamaje ekimenya amateeka g'amaje naye emisango yakola endala eri civil
bagende mu kooti za civilians we bagenda kufuna justice. Peter Ronald Nampura ndi munnamateeka nga nkola kampani ya bannamateeka bagiyita Kagona Advocates and Legal Consultants nga yeffe balooya aba Ssentongo John Adams omuvunaanibwa mu musango guno. Lwe yasooka okulabikako mu kkooti y'amagye wano e Kakiri, Mr. Ssentongo yavunaanibwa omusango gw'okugamba nti bamusanga n'ebintu eby'amagye ng'ate takkirizibwa kubeera nabyo, nga zaali nnaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu 2024 nga bwe bamusomera omusango gwe yagukkiriza, nga yali amuwolereza yali defense attorney owa kkooti y'amagye oba owa UPDF gwe baali bamuwadde, naye olwatuuka ne batuukirira kampani yaffe y'abannamateeka ne batuwa instructions ezigamba nti fe ababa bamurepresentinga mu musango guno. So okuva ennaku z'omwezi 17 July omusango gwe bagwadjaninga okutuusa leero nga abadde mu kkomera ekitalya Minimax. So olwaleero aleeteddwa mu kkooti nga state oba prosecution erese gye bayita amended charge sheet oba envunaano empya nga bakyusizaamu ku misango, nga kati emisango egimuvunaanibwa giri emisango ebiri. Omusango ogusooka gwagamba nti bamusanga oba kye bayita count 1 bamusanga ne uniform z'amagye ng'azambadde ate ng'alina n'ebitiibwa by'amagye. Count endala oba omusango omulala ogumuvunaanibwa guli nti bwe bagenda ewaka ne basangayo ekifaananyi kyeyali alina mukyala we nga kiri mu ddiiro, ng'ekifaananyi ekyo yali yeenaanisa uniform y'amagye ng'ayimiridde ne mukyala we mu kifaananyi ekyo. Nga kooti ezeemu nga prosecution bwe yamendinga charge sheet, kooti ezeemu n'emusomera emisango emipya egimuvunaanibwa, era mwami Ssentongo client waffe ajeeganye, naye ffe nga bannamateeka bye tusabye short adjournment ogamba nti charge sheet eno oba empaaba bagitusavinzeeko leero, nga twagala okwongera okwetegereza state byayongeddemu, naye okwongera okwetegereza fayiro eya mwami Ssentongo olwogamba nti balooya abaasooka be baali bahandlinga from the onset of this matter oba okuvanga omusango guno lwe gwatandika, balooya baali bahandolinga bavuddemu nga fe abalimu. So for now tusabye nti kooti etuwe wiiki 2 twongere okwetegereza fayiro then tujje okudefendinga client waffe. Waliwo ekirala?